enyiike y'amaanyi eri wano. Emiranga n'okwazirana bisaanikidde ekyalo Busaate ekisangibwa mu ggombolola y'e Kalangala mu disitulikiti y'e Mityana ab'enganda ssaako n'emikwano bwe babadde basibula omugenzi Emmanuel Mayanja abadde amanyiddwa nga AK47 ngono mutabani wa Gerard Mayanja kye kitaawe w'abayimbi okuli Dr. Jose Chameleone, Palaso, Wizo n'abalala. Nkabaje kikabamu nayo tega bika. Abakungu bazibaze mu bungi era nga bagumidde pereketi y'omusana abadde yememula bakira batudde wansi mu ttaka nga n'abaala bali waggulu ku miti oluvannyuma lw'okulula obutebe aw'okutuula. Buli mwogezi abadde akwata akazindaalo ng'akukkulumira abaweereddwa omulimu gw'okuleeta obutebe ssaako ne weema. Ebibinja by'abavubuka obwedda byetalanga Namutala omunyage kente era nga biremesezza n'omuyimbi Jose Chameleone okuziika muto we oluvannyuma lwa Chameleone okubasosonkereza n'alagira bakanyama be babagobe baleme okumulinnyirira olwo ne bamukolako effujjo erya buli kika. Poliisi yemutaasizza amangu ago ne yeesibira mu nnyumba y'ekiggya era nga bakira emikolo gy'okuziika gyonna agirengerera mu ddirisa. Abavubuka bakoze effujjo nga batuuse n'okuwalampa emmotoka kwe babadde basombera amazzi ng'abaana abato nga bakira bagibagobako nga bagivaako bwe badda. Ku ssaawa 8 omulambo guggiddwa mu mmotoka mwe gubadde okusaba ne kugenda mu maaso nga Faaza akulembeddemu emikolo gy'okuziika asabye abavubuka okudda eri Katonda olw'ebikolwa byabwe. Mu mbeera zonna tetusobola kuggyawo Mukama. Omukama eyatuwa Emmanuel ono n'amutuwanga ekirabo era yamututte nga tukyamwagala. Okuziika kwetabyeko abakungu okuva mu gavumenti y'Emmengo n'eyawakati ng'obubaka bwa pulezidenti busomeddwa Minisita Nnyombi Tembo asaasidde ab'enju eno olw'okuvibwako omwana omuto bw'atyo pulezidenti n'abawa ensimbi obukadde 10 zimalirize ennyumba omugenzi gy'abadde azimbira abaana be. AK47 omwoyo gwe Mukama aguwa ekiwummulo eky'emirembe n'assaako omukono Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'atuweereza milioni 10. Esente milioni 10 zagenda kumaliriza nju abaana basobole okubeeramu era sente zino Katikkiro wa Buganda atulagira obwerufu. Milioni 10 njagala nzikwase taata Mayanja. Kitaawe w'abayimbi bano Mayanja asabye gavumenti ebeeko kyekolawo ku bavubuka abayitiridde okunywa ebiragalagala ebibatuusa n'okweyisa ng'ekitagasa. Gavumenti obeera ekola etya ate endowooza naye tekyabasobola kubanga bye balya ne bye banywa bingi. Awadde amagezi gavumenti enoonye buli kiisa awali omusiri gw'enjaga gusaanyizibwewo kubanga ekoze kinene nnyo okwonoona abaana b'eggwanga. Waliwo obusobozi twalinoonyezza emisiri egyo egibalako ebintu ebyo ne twokya gyonna naye tekisoboka kubanga gibeera mu bibira. Abantu basirise ennimiro ziri eyo. Omugenzi abadde bakuziikibwa ku ssaawa 11 ng'akalombolombo mu kuziika Ssaalongo ne Nnaalongo kyokka olw'effujjo eribadde likolebwa abateesiteesi basazeewo baziike ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Abantu abasinga tebaziise oluvannyuma lw'abantu okubeera abangi ne balemererwa okutuuka e Magombe. Kuraishi Nsamba yakusakidde eggulire ku lwa Bukedde TV1.